September 2022. We're tunaddira wano tunatuyingidde omwaka omupya. It won't be a new year. It won't be. Just vuga mu speed ne birthday yange njeerabira nti nayo ekyalina okubeerayo. Naye nga tukubuzaako aliyo good morning. Bwe tutyo bwe tutambudde this Friday tubaddeko kukubaawo ndowooza mulabye. Abaami banengo omwana abadde wamusuubiza omugulirayo akamotoka temwekyusa ebintu ebyo bituluma. Tuba twagamba dda bakwano baffe this year I am driving, I am cruising. Bambi namwe temudisappointing abantu. Bw'oba akamotoka okaleeta kaleeta ekyo nakyo kiggwe. Olunaku olwa Sunday tugenda kubeera mazaali, tugenda kubeera lunaku lwa Christmas era ng'abamu bazaalibwa ku lunaku olwo. Basically ffe wano tuyinza okudda ku lunaku olwokubiri naye era nga bingi bye tukutegekedde wano ku telefayina. Tugenda kubeera n'akazannyo ka promise kagenda kuba katandika ako baana baffe wano bannayuganda tugenda kuba unveilinga ekipya ekigenda okubeera nga ki-airinga ku mpewo and then nga mpuddeko abampromisinga nti no bagenda kuteekayo kale that is the promise kagenda kuba njagala mu following akazannyo kano oba obuzannyo bwaffe osobola okukanyumirwa lunaku lugenda kubeera buli lwa Monday paka lwa 3:30 then akakoreya ke kali ludda wabaddiya nako mukatere yawo abantu nako bakalabe ke kagenda osookangawo Monday paka lwa 3 essaawa zigenda kubeera 3 dako muka following bubeera very interesting then n'ebyokuyigamu nabyo bibeera bingi ssaawa 3 oluvaku mukakoleya nga tugenda mu the promise so ky'obomanya festive season bibyo ebipya tugenda okuba nga tuyingira nabyo wano ku telefayina eyaffe kale bannaffe aba Platinum Wellness Spa njagala ogende obakyalireko awo kulukuli Nanganda Road bayina spa ey'omulembe eri ku mutindo bayina sauna bayina steam bakola body massage eza buli kika simanya zi stone bikoze bitya simanya zi deep tissue simanya bikoze bitya types nyingi nnyo ne gyowali gwe nga baali bagikozeko oba mu nsi endala yonna gwe jangu oba bagambe muyina weti ampulira bwenti bagenda kwa bakuyitira mu menu yabwe gye balina olondeko kyoyagala era osobera okubeera nga bakuwa service enungi bakola body scrub bakola body waxing bino ebigere simanya biriko olukyakya ebyo bakinyika bulungi ne bakiscrubbinga bulungi nnyo then bayina I've talked about the sauna bayina jacuzzi bayina full body scrub buli kimu bakikola bulungi nnyo nnyini ddala basange kulukuli Nanganda Road oba bakubireko ku 0708 84 24 24 Fabulous Freeman Hypermarket ku park empya bayina ebintu ebirungi okuva manga agenjawulo atenga ebay actually bakola wholesale ne retail sijja kwogera ku bay kuba mtu abagamba nsobola okuguza mu kimu oba mu bungi then choice ebeera eri gy'oli yitirawo wali very accessible bayina parking lot shopping ebintu byo genda mu kyalo ate receipt ezo we bazikuwa ngoguze ebintu n'ekiba kitono newe biba bingi tereka receipt supermarket ze baba bakuwadde olw'ensonga nti bw'otuukayo n'oyitamu ng'ebintu ebimu tebyapakingiddwa osobola okudda n'oclaiminga oba ekintu tomanya munnaye ebintu birungi biri ku mutindo naye tomanya oyinza otuuka ng'ekintu kyowayagadde si kyofunyeemu still okomyawo receipt yo ne mubeera nga musobola okwogereziganya bulungi naye oba toyina receipt toyina ngeri gy'ogenda claiminga mu bunno wakijje wantu awo so genda ku Fabulous Freeman Hypermarket customer care eri ku mulembe ate n'ebintu bya bbeeyi nnungi ku park empya we basangibwa kola ebintu byo kasitoze badde onsimuddeko akantu nga siriibo sikatansuwe ekosa ndano kaliwe kasanyuse bwebategedde nti sigenda kukola nolako yambala ebintu byo osomeza Steven abataluma butayagaliza niŋŋambye nina okujja ofaki ani agambye owacho teka obupapula lya mawulire tuleke tweyagale tuleke tweyagale tulina stress za sente za Christmas kale zaatugwako bannange ono Buganda kumbucha gendo berenga ate omwegulira asangibwa mu maduuka gonna mulungi nnyo tabula pate services batunda ttaka obasanga nansana akuseje yo kuma store tuli mu festive season nayo yitayo nduza tuba bagambye nnyo ebbanga ddene nnyo so mugende madafa batabula mwabali ewaka abakomawo ku holidays mugende ku tabula pate services embere ebiringa tambula bulungi nnyo kale tugenda mu festive season mbadde njagala mpise okukana eri abayimbi baffe tubagala nnyo and okumanyanga jokes aside tudano ne tubasomeramu not because about to embarrass you to put you down and all that no because waliwo relationship eyo gye mukola naffe n'oyimba akayimba nempulira nga ninga
ne bwe nkulaba mmera olutiko so kyovalanga tudde ngamba ne gundi alekerawo okunyonja ganja gekisusse gundi anywa nnyo omwenge gundi avuga speed gundi abakazi basusse gundi abasajja basusse nayo oyogedde ku njaga Saha yayombi batannayomba naba kuyomba Saha wanifudde n'oyomba kiki bo wangambye kwaffe yangambye yawuliddeko call ng'abana Galaxy bamukubira nabaga tabula mukubuza ebintu bya kisirusiru abosima waliwo bana bafuza abalina bye babakozesa but anze mumbuze ku bintu bya nyimba na project champion ngamba Saha ni gwasa ani mukozi wa Saha IPA wa ino mukubira twafulumiza kayimba ki so oyaga nanda bajja kuba tuyisiza byo butayomba ajja tukola bubi ojabo tukoze bubi nnyo bakole bubi kati bakulinze yomba Saha yomba abayimbi nga mugenda festive season mukutte ebivulu end of year parties abantu n'ebivulu tubira bingi babiranga just tuyise ko ebintu bye tuyinza bakoshoninga muko eno message egena mu direct chazi na bamuwe basaba na muwulira naye bannamwe mwe timu z'abayimbi ngaye tubogerako ne muba we bigambo ti hafi yagambye bwati semwe yagambye nawo de bakwogerako boti ne abayimbi ne batuwalana n'ebirungi mu bibagambe ne betubogerako ne betubakoshoninga nawe mu bibagambe abe bibaweese emitwalo 5 baba bagabi bya kujja kanyama bibi ebirungi bibakuwerako sente can you imagine egulo nabadde basukawo nabadde nzira kane mpuliriza akayimba kakafeero bakayita oba enduulu era okay the message is abayimbi enduulu ezo ze babakubira za ulwetu tezina nnyo kye zibongerako okuleka basuula mu buzibu so mwe bapikerere b'abayimbi ne byetwogera ebirungi bambe mu bagambi ekisookera ddala bw'obanga wakwata mu kusooka oyinza okukwata n'owulira nti no eyiga nga bakuwayo ekivulu n'ogamba kansolooza ogenda owulira ate ne ekyotera naye bakuwadde ate ekyotera nga akasente kaneneko newalala nokwasaganya obusente of course babutonotono wotukira obukwata obungi okuva mu bifo ebyenjawulo naye nga tebiri ku kkubo lyerimu kigenda kukuleetera okuvugira ku pressure okwalota ekivulu ng'ekimu kiri Mityana n'ekirala nga kiri Masaka kiba kizibu nnyo tubeeremu just ngaako obuntu webaliriiremu this is the time before the deed day before the week of the kivulu okwekubamu ogamba ekituufu kiri kino ekyotera sijja sobola kaŋŋende eyiga naye lwakubba olina okubanga bambi promoter bamugambye dda anti kyekyo kye tugamba communicate yene sawa kati oyitamu angale kizibolo ne promoter kubanga abaze banga nga alangidde omwezi mulamba kati nga talina ngeri gyagenda kugamba ntu bane kamiliyoni bwe mbadde nange ekyo kyagenda kujja kubanga alina ekivulu emalaba no oyinza obutamwa muno ne ekivulu wano but you can lie anything but rather communicate okusinga osirika obagga okugamba njagenda kikumbe tumale tuvuga ate tusale ate tuddeeri ne deposit w'abasajja muzzeeyo ate n'amagoba yes muzeeyo sente then n'ekirala mukolezi video nga muba mulanga ebivulu so that promoter asobola okuconvincinga abantu tigundi agambye bambi yafunyemu obuzibuzibu man we are human beings osobola olwaza osobola ofiirwa osobola okulwala baako explanation gy'omuntu naye sawa yakurifandinga kasente wotasobola egenda ekirala communication is key both ku promoter nanyini kivulu ne audience yo ng'abantu bo okusinga ogenda gwe bajja kujja oteekako ebigambo gye wano weewozeeko oba gwe either way bw'ocommunicatinga kijja kuyambako ekintu ekirala is musasanye kasente kamwe funa driver mugenda ne mwepika n'ovuga emmotoka ovudde eno zeeri biki funayo driver and get someone who is sober mwe mwemanyi tosobola linnya ku stage nga tokubiddwa naye bamanyi n'okugamba mwana ono kyali atubeera kumpi ye tanywamu oba musunzi wetagako ategeera mwena temuyinza kubeera nga temuliiko so get someone who is sober enough abeere driver wammwe asobola okupima obudde asobola okumanya naye mu making decisions ez'ekisiru ye asigala ali sober to make the right decisions ate toleeta muntu gw'onyooma nnyo leeta someone you can respect nga bw'ayogera ojja kurespondinga so ensonga yebeera enkulu this is mulimu abawala bemanyi wano e Kampala for a fact nga bayimbi babajja mu byalo najja ng'azunga naye ng'atambula kati na bayimbi gwe mulimu gwe yazunga naye kubamu n'aleeta e Kampala nga bw'atyo we yayingira ekibuga so oyo n'oyo omuntu oyo yali soba the other party gy'asobola ozannya yes bwe mukubwa ekiwala wakirengedde mu audience ne kijja ne kikwerippako andi waliwo enkola eyo mutwale mu mmotoka bye twogerako mu bimanyi oyo mutwale mu kalo genda tuka e Kampala ng'olaba omuntu omweru kakati n'otabulwa ono yabadde weebushenyi oba namujja wano mbalala gye nasembedde mwegendereze bwe mutyo ending up nga mufunisiza abakazi embuto nga bajja mu bannamawulire babaswaza n'endwadde z'ekikaba and all that bw'oba osobola kukwata mukazi wo muteeke ku trip yo muteeke ku mmotoka
bwatosobola kubeererawo okitegeera emotoka ebeera nnene muteekemu akolemuki buli oweekyusiza ate wamune tosobola kubeererawo osobola okwekyusa nga waali kiri ekikugamba okwekyusa kikwekyusa olaba mupya naye nga bambi mwegendereze tubaagala nnyo take caution obulamu bubeere very precious emmotoka muzikanike abamu kumwe temuyina mmotoka ojja kujjawa hafi osabe emmotoka si buli mmotoka mpya nti ebeera nnamu ate mwagala ovimba and all that so emmotoka eba bagikuwadde sooka ofune mechanic agisooka agidiagonizing alabe nti nnamu then ogiteeke ku kkubo era ne speed mugikendeeza amalala g'ekivubuka tetwagala gabasuule mu buzibu kale bannaye kibi nnyo ekya dynamite yafudde ndowooza a few months nga yakamala okubanga